Mohamed Kachiika olwaleero ngenda kusharingamuuko nammwe ebizibu ebiri mu kukola emirimu oba omulimu gino gye tukola oba bizinesi. Bannange emabegakaawo twagenda ne tufuna ekyeya nga tumaze okusimba kasooli waffe oba okukolamu emmere y'ebisolo, nembeera prompted okweyingiza mu mulimu gwa Mukama Katonda nga yatugamba yajja okutugabiriranga enkuba. Konza Kachiika, I work smart, this is smart farming. Nendeeta obuuma buno obukuba sprinklers, nenfukirira kasooli wange nensanyuka nti ekyo nkikoze, kasooli atambudde bulungi, nga simanyi nti ye Allah anaatera okusumulula tapusi ze. Yazisumuludde. Ekiro ekyakeesa olunaku lwokusatu enkuba yatonnya okuva ssaawa 3 mu kitundu kyewaffe paka ku makya ssaawa 11. Ne gwakamu emisana ku lwokuna n'ekiddamu, era ssaawa ze zimu yatandikanga ssaawa 4 n'ekya ku ssaawa nga 9. Wena abaana mbakubira essimu mbabuuza, muzeeyi twesiimye, Allah yatuwadde ekiro ky'enkuba kyabadde ky'amaanyi kyagumide. Konza alhamdulillah. Ku lwokuna Allah yatwongedde n'atwanukula, yatwongedde ekiro ky'enkuba. Konza alhamdulillah. Era eyo erabika ejja kugiyisa kasooli waffe kati ateredde, na buli obwengulu obubadde buzingamye nabwo buteredde nti nabo kati bukyakala. Little did I know nti agenda kwongerako ekirala ate sinziggu. Nali ntandise kulaba biri eno ku TV biri mu kibuga, abantu amataba bannanga amazzi gayingira mu maduuka g'abantu, nga ndi mutandika kunenyana kusaasira abantu. Ku lwokutaano nange nenyingirayo ku faamu, yatandiikirizaawo nga ssaawa 3. Naye nange nenjulira mu mutima ng'enkubiramu, kuba nawuliranga ng'eyiwa oluyiwa, nentunulako wabweru nga tokyasobola kulaba meters 3. Ku makya nakeerera ku nnimiro zange ze ziri, naye kye nalaba amaaso gaye gaali tegakikkiriza. Ngenda okutunulira kasooli wange yenna bw'ati ansinga obuwanvu, namubalagako emabega nga kasooli amazzi gamutuuse wakati mu ttengetenge, asigazaako nnimi za waggulu. Nga nti subhanallah, kino ekigezo nga ky'amaanyi. Bannaffe bali mu kibuga eri bali mu kugezesebwa. Ebimu bagamba bikolwa by'abantu, abalala mistakes z'abalala, naye eno is a natural disaster. Naye osanga nange ninawo ensobi ze nakola kyekireetesezza amazzi gano okujjula mu nnimiro yange bweti. Akatambi nenkazaayo emabega nti nagula ettaka lino emyaka 16-17 egiyise emabega, nensimbamu emiti gya kalitunsi, n'akasimbamu emiti gya kalitunsi egikuze egya poles z'amasannyalaze, n'embaawo emirundi 3. Bwe nasimbamu ogwokuna nagenda okulaba kasooli wange tajjaamu, kubanga kino kikonge, kiri kikonge. Nga n'emiti gimaze okukulamu gituuse wano, Mohamed Kachiika eddalu lye ne lirinnya. N'agamba bino ebikonge tebikyansobozesa kulima mmere yange wano nga bwe njagala, n'ettaka si ttereevu terinnyumira, nga nkubira bulldozer 2 timujjemu enkonge zino zonna, n'ettaka lyonna mulirevolinge bulungi. Bulldozer zakaaba weeks 3 nga tujjamu enkonge okukakkana acres ezisukka mu 100 nga tuzikubye wali. Ebintu bino abantu abasinga okugamba nti you need to work smart or you need to work hard nga babyawula bafune ekyokulabirako kino.
bwe natunuulira ettaka eryo ekaazi ezisukka mu 10 zonna zonna nga ziri flat ate nga waggulu waazo eri ku lusozi nateekayo dams ne ntandika okweraliikirira ti enkuba bw'eritonnya nga nnyingi amazzi tegajja kutuulamu wano gabeerewo mangi oba dams ziri eri waggulu tezijjanga kuyiwa kuba dam eriyo ne zishadufu bw'osima n'okka wansi n'otuuka ku water level amazzi gatandika okwambuka waggulu mu biseera eby'omusana gakuyamba ne mu biseera eby'enkuba ng'ate mmaze okulevelinga ettaka lyonna red alert nejja Muhammad ekitundu kino kiyinza okufulaadinga n'enkuba essimu nti muleete excavator kana akasima emyala ne kagogola dams ziri eza waggulu ne kagenda nga kasima emyala nakozesa excavators 2 ennaku 4 n'ensima emyala nga miwanvu first of all gyali miwanvu okukka wansi nga kumpi omuntu abuliramu n'engitwalanga nga ngutwala kilometers nga 2 n'engenda nga ngiyisaamu bwe ntyo mpatitioninga ettaka lyange that in the event enkuba lweritonnya okufloodinga ekifo kino amazzi gajja kugendanga muno. But little did I know nti ettaka lino lyenzija mu myala gino gyensima tulina we tuliteeka waggulu ate ne gigendera ddala straight kumbe likola embankment nti nno buli enkuba eneetonyanga eri mu kasooli tejjanga kubanga efuluma ng'eyitamu nejja wano mu kasooli. Bannange twakiguddeko nga ntunuulira kasooli wange but a typical Muhammad Kachika and this is the principal message. Bannange twagale nnyo kye tukola tukiteekengamu amaanyi tukifubengako ate omukulembeze obeeranga mukulembeze. Nze nasoose okulinnya mu mazzi ago kuba nakyusiza engoye emirundi 3 kuba nagudde ebigwa ebiwerako enkumbi ne zitandika okkaaba nga tutema ettaka lino lye twajjamu tukolwe emiwaatwa amazzi gajje mu channels zino. Ekinyamba nina abakozi bangi ne ŋŋamba manager wange Bamita Katende ti n'abakozi bonna ababadde eri mu kusimba n'abagwere bange abali eri n'ababadde batema ebitagazi bonna buli muntu enkumbi n'ejjambiya tugende nga tutema obwala kuno bwe buti buyiseeko buyijja amazzi mu kasooli waffe bugayiwe mu zino channels ze twakola. Ogwo omulimu twagutandika ogukola ku Lwokutaano ndowooza essaawa 5 ne tuguvaako ssaawa emu ey'akawungeezi. Naye olw'okuba ekitundu kyali kinene tetwakimaliza naye twagendanga tutemako butemi bwe tuti ne tukendeezaako. Ku Lwomukaaga lwali lwa mukaaga yes ogwo omulimu gwe twakola ne tutambulizaako ddala gwonna ne tugenda nga tutema obukutu bwe tuti nga tuyisaamu nga tugenda tuyisaamu nga tupunguuza ku mazzi gano nga gakendeera. Abasajja bange buli lulimi baalwogera ab'olulugwala baalwogeranga ne bateekamu obuyimba bwabwe oba they are war songs obaani. Abasajja bange abagwere ewaabwe eyo eriyo amazzi mangi ebitundu byeyo ewaabwe Budakanaani balimi ba muceere so bategeera amazzi bo babadde balaba kifo muzeeyi wakola by'okusimba kasooli wano twalibadde twerimirawo muceere oyo nga muwamu ttekeye nga tweyongera mu maaso. Twamaze ennaku 2 Olw'omukaaga n'olwa Sande nga tutema twerula wezagendedde okwera Sande ssaawa nga 7 ogenda ku kyemisana alhamdulillah rabbil alamiina ng'amazzi tugawewuddeko. Olw'eggulo bwe lwatuuse ne tutandika kulongoosa bulongoosa okwongera okukkatiriza obwala bwennyikiremukko wansi amazzi gafulumire ddala. Olw'okuba nkola mu kibuga ne mbagamba nti kati nze nzizeeyo gye mpakasa mwenkeera mwongere okutema n'ejjambiya mukkatiriza obwala buno fakirati ekizibu kino tetuddamu kukifuna
mulundi mulala. Era bwe tunaabanga tulimisa ne tractor wadde okusimba, obwala buno tetusaanye nga buziba. Bannange ekintu kino kye mba nnyonnyodde muyigamu ki? Buli muntu yeekolere answers ze era yeemaakinge. Naye lwaki abantu bakola mistake one after the other ne bagirepeatinga one after the other, one after the other? Investments nnungi naye zisaanye okuba nga tezikosa bantu balala. Kati nze neekosezza nze nzekka, kuba mu bintu ebyabadde bisinga okubeera ku mutima gwange nti ente zange bannange zinaalya ki ya Allah. Mungu nsaasira. Kino natereezaawo wano mu bulungi nga njagala kuliisa nte zange. Ente zange singa kasooli ono anaatuulamu amazzi n'avunda, ente zange zinaalya ki ya Allah. Era nansaasira nandaga ekkubo. Bannange, ebigambo bino bye mbagambye bye bindeetera ekigendererwa kyange ekibereberye kye mmaze ebbanga nga mbakuutira nga mbasomesa. Abantu abasinga balowooza nti nze najja kubasomesa kulima na kulunda, oba ndiwo okubalaga enkola ya ssente nnyingi. Ekintu kino kikonfusinze abantu bangi. Ndabayo abavubuka abamu abato abagamba nti oyo omusajja gwe muwuliriza mumulaba mugagga. Ebyo byakola eby'ekigagga ffe tubisobola. Omuntu ajjaga nti ekyabadde kimubonyaabonya obugagga bwe ani yamugamba aleete graders zisendewo But behind that story ya grader nkunnyonnyodde history yakyo. Behind this man's story is an elaborate history. Engeri omusajja ono gye yakolamu ssente z'okutuuka awo waali. Nga tabagamba nti mwenna mwenyigire mu bulimi. Agezaako okubalaga bulazi engeri abantu gye bayinza okukolamu enhanced living, ate era ne baweebwa ekitiibwa. Mwe mulowooza lwaki abantu basanyukidde nnyo Muhammad Kakiika? Singa Muhammad Kakiika abadde alaga bizimbe bye byalina mu Kampala, wali olabye ey'omugagga alina ebizimbe biyitirivu mu Kampala eyali abiyimiriddeko n'abipareedi nga kino kyange na kino kyange na kino kyange? Bameka boolabye abalina apartments abaziimirirako eno yange n'eno yange oba factories? Abantu bazeezuulira bokka nti ekyo kizimbe kya gundi ne bwe kiba kikyali mu musingi. How come then Muhammad Kakiika has come to show? Because he's a teacher. And his main aim was to show you can make it from very humble beginnings as a high school teacher, and you put in a lot of your effort. With God's blessing, you can prosper. Aga nti omusajja byabalaga ebyo byo tebisoboka. It's not true. I started from the beginning. I did not inherit property. Mbibalaze mpola mpola nembalaga. Bwe nkugamba nti nagenda n'ensomesa South Africa n'enzigyayo ssente zange, n'enzijja wano n'engula taxi n'enkola taxi, n'envaamu n'engenda mu Costa, n'enva mu Costa n'engenda mu loole. Ekintu ekyo kirinako kye kisaanye okuba nga kibayigiriza. Nti n'engenda mu kulima n'entandika nga okugula ettaka. It's the same formula. Oli gy'ayinza okugamba banne nti bannange bw'oba olina akasente k'ofisizaawo ka savinge. Savingira mu banka naye tezikyayamba oba asanga nnyo, naye kagulemu unit trust, kagulemu bondi, kagire bw'oti paka lw'onootuuka n'otandika okuka-investinga. Kye kigendererwa kyange bannange. From a very humble beginning to where I am today. Era abo abaagala okumanya
kubanga nze nina abantu abasusse mu 100 nga bazze ne bakima ebisagazi by'ente ewange. Nina abantu abasusse mu 3,000 abazze okulambula ente ewange. Ekigendererwa kye ky'okuyigiriza abantu okutandikanga okukola bafune obugagga obw'ensibo. Bannaye kansuubire nti olwaleero message ebabuulidde challenges eziri mu kukola and how you can overcome them. Kati abantu nuulira bo bagamba nti kakiiko alina kizibu kyera aliba alaba ki. A few days ago ente zange zibadde mu buzibu naye olubeerera nsharinga kati kiri eri ggwe ekizibu kyo si kya flooding. Kiri eri ggwe okulaba ekizibu ky'olina n'otakkiriza kizibu ekyo kukuba wansi n'olaba ng'olwana nnyo okuba ng'okisolovinga oddemu osigale ng'oyimiridde. Kyekyo bannange